Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Nesimye okuba nti oli ku Star TV emunyenye y'eggwanga era nesimye okuba nti obedde olindiridde program Save a Soul, taasa omwoyo ng'era olinange Maishara mu Queen Mother, mami w'abalongi, second last born wa maama, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allah kumpeere janna Firdausi. Nesimye mwenna era nga nsooka okubeebaza mwenna abakoze omulimu ogw'ettendo ogw'okuba nti mudduukiridde emiranga egy'enjawulo gye nzize nga nkuba ku lw'abantu bembadde nzijankyasa weeks 2 eziiseeko emabega nga kwe kuli ey'omwana eyali yafuluma ekyenda mu lubuto nga yeetaaga okulongoosebwa n'omwana alina ebituli 3 ku mutima. Mwebale nnyo era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nti nno tusondera abaana bano akasente tulabe nti nno bajjanjabibwa. Asembyeyo twalaza wiiki ewedde omwana oyo yeetaaga millions 8 naye nga tuba tufuneko millions 25 nga twetaaga millions 55. Munnaffe atalaba share esobola okudda ku programu yaffe ekadde n'ogenda n'ogiraba naye nga programu eyo ogirabye otya? Osobola ogenda ku YouTube Queen Mother Productions Yugi n'oba nga olaba programu eyo n'olaba biki bye twayogerako. Omwana yeetaaga kubanga ajjanjabibwa ekituli ekibeere nga kimuvaako naye nga bagamba bagende India. Kyonna ky'olina tukyaniriza ku nnamba z'essimu z'olaba ku screen yo. Mukwano gwange genda olabe kye twetaaga osobole okubanga naawe otukwasaganyizaako wamu. Olunaku olwaleero nkyazizza bannaffe aba programu yaffe eri ku main UBC TV nga bannaffe aba Super Soul Sisters era nga programu eyo ebeerawo buli Lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu ku Lwokutaano ku ssaawa 5 neddibwamu ku ssaawa 5 ez'okumakya. Osobola okubanga naye ogendayo programu zaffe sonobanga ng'oziraba. UBC erina programu eyo nga ekwatagana ku bakyala bokka nga babako n'emboozi zaabwe gye bakunyumiza bye bayitamu okutuuka bwe bakola ki waabatuuse nawe wobeera ng'omulabidde nga omwegomba. So osobola okuba ng'ogenda ku UBC ku ssaawa 3 n'olaba programu eyo. Ate mwana wattu balina ekyenjawulo kye bakoze omwaka guno nga Super Soul Sisters era nga bagenda kuba nga batunnyonnyola bulungi nnyo. Nfunye omukisa nkyaziza admin w'ekintu kino agenda kuba nga atunnyonnyola ekintu kino engeri gye kyazzeemu okubanga baagadde ate okiteeka ku level endala. Wabula nga sinaakumukyaza ngenda kwebaza bannaffe abeewaayo gamba nti nno UBC nga company tugenda kubanga tukwataganira wamu nammwe tulabe nti tuyamba ku muntu yenna. Abantu bangi bakola emirimu, abantu bangi banoonya okutambula naye nga tamanyi wasobola kutandikira. So tulina bannaffe aba banansonyiwa erinnya saagala ndyogere bubi. Tulina bannaffe aba African Descent Ontario mu bracket oba mu abbreviation kyosobola okugamba Addison. Bano nga bannaffe basinzira Toronto, Canada. Bano nga batwala abantu ebweru, batwala abayimbi ebweru okuyimbira abantu. Kati gwe naawe waliyo ng'oyagadde okutravelinga okutambula obeere nga ogonza ku bulamu bwo osobola okuba nga obafunako wabula ng'osobola banoonya ku email yaabwe. Email eyo eri info@africandescenton. Decent tokimalaayo okolako just on at organization ogi ne tokimalaayo. Nja kubanga nkikuwandiikira waawo osobola okubanga okitegeera bulungi. Osobola okubanga obawandiikira n'obabuulira ensonga zo engeri gy'oyagala okubanga otambulamu ogonze ku bulamu bwo. Omuntu osobola otambula ku ntambula ez'enjawulo. Eri ayagala otambula nga noonya mulimu, eri ayagala okutambula nga ayagala kugenda kuwummulamu, eri ayagala okutambula ng'agenda kusoma. So okisinza gwe kyoyagala ne basobola okubanga bakuwa advice ku ngeri ki gy'osobola okubanga otambulamu. Banna baffe abo aba African Descent Antonio.
ngenda kubanga mpumulamu katini nnyo nate nkomewo n'omugenyi waffe nga wenkuteekeza nti tulina aba Super Soul Sisters nga babeerawo ku UBC buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro. The girl we all want to see. She's an icon. She's a star. She's a woman. She's the girl we all want to see. She's an icon. She's a star. She's a woman. She's the girl we all want to see. 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 Queen Mother, Save a Soul. Kulisa natama kumalako kansubire nti kati wetesetese bulungi nnyo era oli radio kubanga owuliriza nate emboozi yaffe ey'olunaku ey'olwaleero. Olwaleero sizze na babizibu wamanyira kwanga buli kaseera ndeeta babizibu naye ate leero ssanyu lyerere. Of course mu bizibu ebyo abantu baffe abamu okusinza ku program y'olwaleero ate mwe bajja essanyu etwagala nammwe abala mukoleki mubeerenga mufuna oba gwali ebeerenga togwamu ssuubi tulaba omulala yakiyitamu ate nange nsobola okiyitamu n'enkivuunuka kyovola nga abantu abasinga bafuna ebizibu ng'ebyo badduka n'abamu badduka nga tebannakutuusa kwagala kugenda mu nsi ez'ebweru naye kale gwaba ng'osazeewo ng'oyagala kugenda njagala okujjukiza nti bannaffe aba African Descent Ontario bano nga babesingira Canada Toronto nga bayamba ku bantu kwena yagala okutambula oyagala invitation bagikuwa ne bakulaga enyiso okutambulamu okulaba nga okyusa obulamu obwensi nnebaza ne bannaffe aba Metropolitan International University abo nabo beewayo gamba nti Save a Soul tugenda kubanga tutambula nayo era nga batuwa bursaries gwe yagala okusoma osobola okubanga okwera ku namba z'essimu ezo n'abannaffe aba Datamine Technical Institute nabo batuwa bursaries ne bannaffe aba Nairobi Benson nabo batuwa bursaries ne bannaffe aba New Valley batuwa bursaries so osobola okubanga onkubira nobanga weyongerayo okusoma nga wenkusuubiza nti ngenda kuba ne admin wa Save nga wenkusuubiza nti ngenda kuba ne admin wa Super Soul Sisters mu kaseera kano ndi naye kabeere nga atweyanjulira tulabe ate kiki kye balinawo mu program zaabwe. Nesimye okusinkana. Kale nyabo nange nesimye okubeera wano. Amanya gange nze Geraldine Nababito era nga ndi admin mu Super Soul Sisters. Nesimye okusinkana kabiri. Kale nyabo nange nsanyusa okusanga. Neyanziza omukisa guno gw'ompadde okubeera ku Star TV ku Save a Soul program. Every Saturday. Yes, every Saturday. Yeah, that's nice. Ate nga kati okuddayo ku mulamwa gwa Super Soul Sisters program. Okay. Njagala omulabi wange osooka omunnyonnyole Super Soul Sisters kyeki kubanza nti abantu bange abasinga ati ngano bavuunuliramu ne mbagamba munnange Save a Soul taasa omwoyo. Ya Super Soul Sisters kyeki ekola ki era yasinzidde okugamba nti nokekole project twabe ennaku zino etambula ku mitimbagano egy'enjawulo so njagala omulabi wange atuule nga amanyi Super Soul Sisters program ndio batugabirayo ku UBC ekola ku kintu bwe kinebwe kiti yes okay neyanza nnyo kati Super Soul Sisters program ereri ku UBC y'abakyala UBC sawa ku Wednesday sawa 3 ez'ekiro ne Friday sawa 5 ez'emisana kati project eno y'abakyala basically ku inspiring abantu abakyala abenjawulo abajja ne life experiences zaabwe abayise embizibu essanyu because tetwa considering ennaku yokka wali abantu abayise mu ssanyu naye nga ate ebizibu bingi ebasanze n'okusinga abadde mu nnaku abamu babeera mu isolation rejection ez'enjawulo kati abakyala twavaayo tubayambe tubawe platform eno tubakulembeze tubalage nti okay n'oba oyise mu mbeera eno osobola okubeera a better person enkya so ekimu bi-inspiring abantu ab'enjawulo si musajja si mwana si mukulu because era baneno tetuyinza beera mu society nga temuli bakyala
so kati twavayo tubaye platform eno baraising eddoboozi lyabwe okutuukako ku bantu abalala. So basically ku UBC tubadde n'abakulu tubadde mu age bracket y'abantu bakulu. So twavuddeyo kola pageant eno ey'abato okubeera mu 14 to 25. Many women have shared their life stories on Super Soul Sisters. Are you a student? Do you have an inspiring life story? This is your chance to share and win the Miss Super Soul Sisters Crown-based inspiring story. Walk the runway and tell your story. Come for auditions at the National Theatre on the 26th, 27th and 28th of August 2024. Inspire to aspire. Emyaka egyo tugirage nti okay si bantu bakulu bokka balina stories. Nammwe abaana abato mulina ekyenjawulo kye musobola okuteeka ku table, mulina kye musobola okunnyonnyola ensi. Omuntu n'amanya okay ono mwana wa myaka 19 naye alina story n'abantu ab'emyaka 5 gye batannayitamu. Kubanga zino story tuzikuŋŋaanyiza mu mbeera ez'enjawulo, tugenze mu societies, twakola auditions okuwa bano abawala platform. Kubanga eddoboozi saagala kyogera nti ensi teraba nnyo bano abaana nti balina stories naye ate nga bakirina. Public erowooza nti abantu abakulu myaka 4, myaka 5, myaka 6 be balina stories. Naye n'abaana emyaka gyaffe tulina stories etusobola okwogera. Those were open enough can tell you nti okay nze mpise mu mbeera emi mpise mu kino. Abamu ne basigalayo abamu ne bavaayo. Kati tuleese opportunity eno ne tuwa abaana no platform batulage nti okay yadde mbadde mu mbeera eno nsobola ovaayo. However mukyalimu abakyali mu mbeera ki eri abamu bakyali mu rejection, abamu bakyali mu tebannekkiririzaamu bulungi, bakyali mu biases, public emulaba kirala. Kubanga stories anjawulo abaana ze baleese tulinamu ba sex workers manye ekyo kyogero kya mu Luganda, tulinamu abakozi ba pads, kati nkyogera because abaana beewaddeyo kitugamba okitegeera tetuyinza gena nti okay tugambe story yo bla bla towaddeyo kuba beewaddeyo ku opening up nti okay so better sex worker naye nsobola okyusa obulamu. Kubanga era tusooka babuuza oyagala story egende ku mpewo, oyagala twogere ku eno life experience so tulimba ate gye tutaagala. Kati gojja ne story eno tugamba okay kati njagala nkyogereko, njagala kikome, njagala ngamba bali eyo nti okay tuli ba sex workers, ebirungi bye tufunye mbye bino, ebibi bye tufunye mbye bino. Era ezo stories ez'enjawulo mugenda ziraba, mugenda kwongera zisoma, kwongera program yaffe eri ey'abakulu bwetambula. Kubanga ezeetambula era abantu mubalabye abakyala balina stories zaabwe ez'enjawulo, abamu baali ba cleaners, abalala tata wange yali MP, abalala nasookera eno mu ghetto, abalala kati n'abaana bano tubawadde opportunity eyo 14 to 25 bajje expressing feelings zaabwe batugambe stories zaabwe ez'enjawulo tusobole oyamba next generation. Wembanga mukyaza abaana bano okusinziira ku age bracket gy'oyogedde 14 to 25. Yes. Kati wentunuulira that is teenage. Yes. Abaana bakyali balina kubanga bali mu mikono gy'abazadde. Wembanga mukyaza abaana bano musooka kwogerako ne bazadde baabwe nti nno na story yange omuzadde yesu omwana ambuulidde that do you consider that mutuukirira aba parents by before okushootinga abaana bano? Okay kati tuyina consent forms. Omwana ono bw'ayogera story alekako ennamba y'omuzadde. We call, reach out. Ne tugamba okay tina omwana Geraldine omuzaala nti nze muzadde we yatugambye ABCD kituufu. Wali omuzadde agamba because tubafunye they call back nagamba nze story sijagala jogerako oyo omwana alimba madenzo gyao. Yes oyo omwana alimba naye ffe tuddamu ne tubatuza ne tugamba okay ono ye mwana ono maama. Omwana agamba yagala story eyogerweko, taata ogamba tuyagala story eyogerweko okitegeera. That's why tubawa okusayininga because okudealinga ne age bracket eno si nyangu. Of course. Yes, ne government eyinza okusuwinga odealinga na under age 14, 18 below bakubale ba 25. Bano abato tuyita mu screening nyingi abazadde balina okubeeramu balina okusayininga. Anti kati wendabidde nti oba simanye challenge muzifunyeeko nti omwana ajja kujjanga ina story ye ngeri gyayiseemu oba anyigirizibwa oba akosebwa ate n'afuba n'akisikira because bali bazadde naye ng'anyigirizibwa so gwe nagamba njabye Super Soul Sisters evuddeyo esobola okupa platform n'eyabye so omwana akuwadde ali ready n'atajjukira story ekuba abazadde. Kati kino kyo mukikoze mutya? Kati ezo story tuzifunyeeko. Emu ya mwana she's deaf tawulira nakalabyeko. Yes
bazadde bamurejectinga. This week on UBC. My name is Namatovu Shadia. I'm in senior 3. Right now I'm studying at Mbale School for the Deaf. Imagine I'm the only deaf girl here, so it feels I'm unique. So I'm begging everyone outside there to at least vote for me. Just because I'm young doesn't mean that I can't do anything. I will grow. Wow, okay. My name is Natasha Trisha, a student of Peace Horizon High School, Luero. My name is Asimi Caroline Priska. I'm a student at Buganda Royal Institute. My name is Akelo Lilian. I'm a student at Kololo Senior Secondary School. Please Miss Super Soul celebrities and people are watching there. Please vote me and I'm ready to hold the crown. Kati omwana ono yajja yali anoonyanga platform actually ndowooza she was desperate for this. N'agamba agala story eyogereko because wanayagala kulaba bazadde be. Agamba tata yamulekawo. Ng'alina abadde step mother. Abeera na jjajjaawe na aunt we. Kati aunt we sister ku maama we. Kati abeera ne bano babiri. Era yamanyi actually yakula amanyi this sister now is the mother. Yeah. Paka we bamugamba nedda taatawo yakulekawo naye mami ali bweru South Africa. Kati omwana ono wano ku platform ate we batandise sharing ensi weetegedde mama waafunidde omukisa ogugamba omwana ate kati omwana ayogera bw'ati how can she send to am rejecting okitegera naye omwana ono ye ayagala kyogerweko era bankubira emirundi mingi because I'm the admin ate coordinating ebintu ebyenjawulo so basically nzaali close ne information eno kati bankubira nnyo ne bagamba change this story. I told you changing go coming from the source. Yes. Nimbagamba zisa changing a story one. Interpreter wali no mwana wali. Era I called the interpreter ne mugamba okakaso yagala story eno ngikyuse because you interpreted the story. No again sinti omwana abazadde bamulekawo bla bla bla. So nzo yagala chi affecting ira wanzo okukyusa story no nga tomaze kunconsentinga. Ate nga consent forms ogamba this is real it's actual kuba bibera mwaga amateeka bagasoma. Ningamba kati lwaki bali bankubira okukyusa story abantu abenjawulo abali bamuvotinga because she's the leading now I think. So story yatambula viral why is she abandoned? Everywhere. Yes. Nemugamba oyagala nkyuse story eno. Nayo ino kudda no reversing what you consented. Wagwe yakiriza story eberemu n'omwana because byayogera abantu abenjawulo abamanyi sign languages basobola bisoma nti yakyogera bwati. Era we have evidence. We have as a recording so omwana ayogera bwati. Kitegeeza omuntu omuno interpreter waba achi ignoring people can come out. Nagamba nedda omwana kyekino kye yayogera. You understand? That's why to encouraging anyo consenting okusigning because tetwagala backlashes ezo zijje kubanga kati abantu abakulu bayichi bali tekitu affecting nnyo bo mukulu yabo already yetegerera ne kati bana abato twataddemu amateeka ne tugakyusaamu gabanyigemuko amateeka gajja banyigamuko naye bajja kitegeera ate nga kituufu kirungi nnyo kuba abaana bano kyo bala basinga bavayo nga beeta abuliddwako gwayogerako naye ali waka anyigirizibwa oluusi byayiseemu bingi tuwulidde abaana bangi nnyo ng'abeera waka yeye ngalinga yeyelabirira naye nga waka bamulaba kufuluma kugenda so kwafuna eddoboozi nze ndowooza it is good spasoti yaze nakyo ti omwana avayo n'ayogera olwadde oluusi oli mu bugumi bungi nnyo naye ate osobola okusoma tekitegeeza nti wookosebwa tebasoma kuba nabye most of them bali mu masomero mulimu n'abataliimu mulimu abali mu masomero ng'olaba anyigirizibwa naye ng'olaba nti ati lisi agamba kanfiire kusoma dde mita mu mbeera bwesi so ebisinga n'omwana ono wayogerako n'abazadde oba bagadde nze babeera nabo basobola okukyusa nakyagadde nnyo abaana bano babeera affected nze ate actually kino ekintu kyenkyagaddeko kiri kimu nti kitaddewo space nti abaana abato bano balina stories abaana abato bano they are just ignored naye abaana bano balina stories tuve ku bino byetugamba because I think it's a culture in Africa to hypinga nnyo omuntu ali successful tulowooza yalina story
naye osobola ogenda ku mukyala atunda lumonde ku street ng'alina stories nga n'omuntu gw'obadde osuubira. So abantu abo okulowooza nti abantu abali successful balina stories kibi nnyo. We tudiginga ne tugenda mu secondary school abaana balina experience naawe gy'otannayitamu. Kati mwina we mukirabidde for example so gy'ogambye omuzadde abagambye mu makinyesho nti story ekyuka nti after this tumaze okikola kuba nalabye waliyo gundi ziri ku Nakasero nga meka mu December 14 December, yes, Nakasero MPPA. Kati kiwedde oba omwana awangudde kyonna kyekirinde baana tebawangudde abalala bamaliriza ogwamwe guwedde abaana bali balina okudda mu families zaabwe. Tebagenda kubanga ate waliwo obuzibu obweyongedde bagenda soka musigadde nga families zino muzirimu. Kati ekyo tutu creating a new closeness nti psychologically tudealinga n'abaana abazadde tubasembeza. Era communication wotwa mu WhatsApp groups tuinamu kati ba guardians baani abenjawulo in that nti n'omwana ono aba yafunye information I can be close to the guardian oba omuzadde obaani katuli creating your closeness nti okay yadde omwana ono ali rejected abazadde kati wekituuse asobola omusembeza kwa kati bagenze betegeera bagamba okay wayogera bwoti naye tekyali bwekiti okay olowooza twaku-ignoringa olowooza twakulekawo naye twali tutaasa kino kitege nti creatinzewo ne relationship negenda ngeddawo nti kati ate abazadde bali interested bagamba okay now you dig more omwana bamanyi notubuuza tulina opportunity omwana story ayongera ogigaziya okitegedde nti kati abaana balaba baspeakinze out kati baagala kumanya abaana bano yadde abadde alowooza bw'ati asobola okwongerako ku kyalowooza tukikyuseemu. Yes, kati kyo tuli creating a closeness eyo creating a relationship eyongere okuddawo abaana bano tuleme nti nno yadde December wedde finali baleme kuddawo ate bitabuke anti. Yes, tetwagala bitabuke twagala kiggwe ng'omuzadde ategedde okay yadde abazadde tebasobya naye olumu basobya twashikiriza nti munaye ebintu ebimu tukiza nti ensi ekula twagale katugaane ate ne technology akyuka because all the story omwana agamba tatayandekawo like omuzadde tasobya yes but psychologically awo lwaki aba tasobya okiwulira mu omuzadde yandekawo yes it's not good. Kati audition zino zakola ku National Theatre abaana mwafunamu abaana bameka? Twafuna abaana bangi naye ngamba abayitamu successful bali 13 bali 13 mwagala okujja stories ezinzeko yes twagala stories neno zeyongera okola ki oku spreading out yes babadde te naye twayongeddeko 3 bajudges balabe nga they are worth yes because stories zaabwe zinyuma owulira zannaku naye ate beevuddemu kigamba kwevaamu sikyangu kyesibanya abantu bange bano kuseva salt yogera ekiri ku mutima gwo omukwano ogenda kufuna emirembe than okutuka omutima oba okufa ekiziiro because nti okwogera olwo omwana omuto w'emyaka 10 asobola bayo n'agamba kanjogere ekinyuma ne kati gwe omuntu omukulu balina nnyo kino no banandaba batya bannange ngenda kuswala simanyi yes mukwano bo bali eri basanyufu kisigala kiri yaggwe bulamu bwo bwokosa because oganya okwogera yogera osobola okubanga ofuna essanyu kati abaana baneeno okwabaddeko kuba nalabyeko December nga bigenda okubeera e Nakasero kuliko okusasula okuyingira abaana bano bagenda kuddamu ababayiseemu so ezo bagenda kuddamu baziplaying buli omu ayogereemu kwemu balonderaawo oba okulonda kuli online right now. Kati okulonda kuno kuli online kwa Miss Popularity kiraga how viral story yo wetambudde ekyo kyogere ntya mu Luganda mugenda kati how viral yenyikidde nnyo mu bantu so ku finali kati ekyo kyetulondako kimu kyokka wanene era akulembedde yatwaleyo kisati naye ku finali abaana bano bagenda kuddamu exposing stories zino there is time kubanga twagala kati abatafunye mukisa kulonda abatabitegedde mu luzungu abatakoze ebiki bajje wali balabe nti okay story yali bweti ngetambula ku link naye omwana aginyonyodde bwati era tulina bootcamp egenda otandika nga bakomyewo okuva ku ssomero tugenda batuba building on how to tell better stories nti yadde olina eno story ogitegeka otya abantu bagitegeere
bajenyumirize mbagamba mbye omwana ayogedde story ennungi nga temuli bya kutamatama kola bikwesika kuba kati bayogera beesika naye katwagala tuba groomingire mu story yaabwe agende kukyexposinga wali nga kyekyo. So we have that time, we have a session of storytelling ku finale. Okay, omulabi wange omulungi wa program Save a Soul Taasa Omwoyo ndowooza admin wa Super Soul Sisters mumuwulidde n'ebigambo ebirungi byatuwulidde n'ebiki bye basobodde okuba nga bajja mu baana bano. This was a good concept nti abaana baweebwa platform okuba nti basobodde okuvaayo babeere nga boogera ebibaluma. Ate badde atuuseeko essaawa eno Super Soul Sisters program yaffe wano eno ku UBC era ng'ezannezde ku ssaawa 3 ez'ekiro obanga stories ez'enjawulo zibadde zayulwa. Bw'abadde ng'agiraba oyinza okugamba tulabogera ku baana bato ate badde n'abantu bakulu. Yes, ng'etandika yabeeranga nnyo ku bantu stories z'abakyala abakulu omukyala. Right now era ekyali ku muntu nga mukyala, however emyaka gisalikiddwako ko tuti omwana ono myaka 14 paka 25 gye bali mu maka eyo oba yonna gye basinziira okubeera naye nga balina stories ennungi n'embi zasobola okuba nga avaayo nga teeka mu public. Gwali eyo nosobola okuba nga oyigirako oba mwana munne nasobola okuba nga ayigirako. Ennaku zino tuba tutabana mu masomo tugamba nnyo abasomesa njagala nnyo omwana wange abeere confident so that wayimirira mu bantu asobola okwogera. Tetukyayagala nnyo baana bekomoma mwana wange olaba yeetya atya okwogera mu bantu bino batugamba nga tobeera wali bantu genda eri kugamba abamu bakuliramu olwo olusonyusonyi. Kale right now ensi yakyuka tulina okukkiriza omwana alina okuba nga ekimulumye akyogera. Waliwo essomero erimu wano mu Kampala eriri mu Kampala etizu Kampala. Omwana batugamba omwana aba akeera ku makya ng'agamba saagala agenda ku ssomero babagamba tomukaka. Era omwana akugamba bulungi nnyo mami today I don't want to go to school. Nombuuza n'agamba saagala. Abasomesa bakibatendeka omwana aba taagala agenda ku ssomero mbu tomukaka. So ensi egenda ekula ebintu bikyuka. Omuntu oba alina ekimuluma ku mutima leka akyogere abeere ng'afuna obuyambi. Tuba ku program Save a Soul Taasa Omwoyo tugenda kubanga tumuwona te tweyongereyo. Hey, my name is Miss Didan and I cannot wait to see you all on December 14th for the Miss Super Soul Sisters happening at Nakasero Primary School. Come through, let us support these amazing ladies. Let's get to know their stories and moving on forward. Again, remember Nakasero Primary School, 14th of December. See you there. I want to remind you about the Most Inspiring Story pageant finale, which is going to be on 14th of December at Nakasero Primary School in the amphitheater. And don't forget on the 14th of December, please be at Nakasero Primary School for a very, very huge transformation when it comes to entertainment, when it comes to declaration of arts and creativity. Hello ladies and gentlemen, my name is Andrea Baguma, singer-songwriter. On 14th December, Super Soul Sisters pageant. It's happening at Nakasero's Primary School Amphitheater. I'll be there to perform, but also to witness the young souls, the young talents, the young skills. Let's empower these young ladies because they're the women of tomorrow, and the women of tomorrow are the mothers of tomorrow. 14th December. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.